kumakanga abadde annoonya wali down abadde annoonyesa Duloni oyo mumulete basement kati aliwa ngenda kakuziika nange njagala kulaba konga njiwe ettaka ku balabe bange sinikirako ebinyolo kuba mpagira Bobby onnoonyesa Duloni ate nga mugenda kunkumuka omu ku omu kati kalango abadde annoonyesa Duloni oliwa komawo jjo nnoonya osinika ebinnyo ngenda kakuziika ate jjukira abamuziika wali nze embeera wali tuli banneiba kandabeko ku mulabe wange nange ng'afudde nga tumuyiwako ettaka kati gwe omulala annoonyesa Duloni n'omulala anoonya abaana b'abandi okubasiba okubanyiga kubajjamu entula kikulekawa ng'olaba bannammwe babi mu kufa batondoka omu ku omu kati yeerokole mu geyeena gy'agenzi gasiya buloolo mukama weebale ogwo mumwa guvuddewo gugenze gasiya buloolo nze ndiire ku nsiko. I told you that I, Urban Hustler, I know how to survive. Look at the survival institute. Ako kakodio kala ku survival. Ajose nafa gasiya bulolo. Atagenda avundire mu geyena. Asinike ebinyo sebo fe tujje ma basement. Gobewo. Kiche kikuloze santi gobadde ogenda kubaawo nga Abanyasola ali mu basement. Kalango ononye montwale mu basement otumaga vubukago gandesewe emirimu jange entoloke nziruke. Jangu Nera jangu nnonye. Abana benchuka tugenda kusanyuka tugenda kulaba ku mirambo gyabwe nga jigwa always. How do these corrupt people look like? Are they white? The corruption the other time during your state address, you said, Your Excellency, you said, let us fight corruption from the LOC one. We started it. But now corruption is everywhere. Even these people are corrupt. The army and the leaders, they are all corrupt. Who should arrest them? Many people are raiding, leaders are raiding, the army is raiding, raiders are raiding. Okay. Kale, kakati abantu balina obusungu, waliwo gw'owulira nga walaya Mungu obusungu abugira ddala kugumba. Era nga tosobola yaddekeera ku makya mugamba nti ebigambo bye wayogedde wabyogedde mu busungu oba nga tosobola kkeera ku makya kumunenya kwogera bigambo byabeera ayogedde. Akatambi k'entandise nako ak'omuvubuka erinnya sirijjukidde bulungi naye mumulabika muliwulidde abadde ayogera kati ku mugenzi Moses Kalangwa Kaliisa abadde chairperson wa Kayunga district era nga obulumi bwamulinako kwegamba awuliranga ne kyeyandisanyuse mu kaseera kano oba kiwulikika ng'ekitamala era ye muli alowooza essanyu lye lyagenda okusooka okufuna mu mwaka guno kwe kugenda ku kitundu kwagamba nti Kinyana Mpindi we bagenda okuziika omugenzi Kalangwa Moses. Kakati ekisinga okubeera nga kinkuteko mu katambi kano yengeri ayogedde ebigambo ku mugenzi Kalangwa yadde mu Buganda tugamba nti omugenzi tayogerwako kibi. Engeri gy'abadde ayisibwamu n'engeri gya celebratinzeemu yadde celebratinga ye si eyo Obuganda ne Uganda okutwaliza wamu bwe tweyisa ku bafu nga tugezaako kuuma n'okubikkirira kiri nti omufu tayogerwako kibi. Naye obutambi obulala obusingako kwono bwe sisobodde nakuzanyira obwafulumizibwa mu mawulire obubadde bwogera ku bikolwa oba oliawo eby'omugenzi Kalangwa Moses birabika nga bibadde byoleka empisa n'enneeyisa y'omugenzi. Kinkuteko nnyo omuntu okuba nti abadde anoonyezebwa drone nga yaddukako ko n'ewakaawe nga ne mu kaseera kano omugenzi waviiridde mbulamu omulenzi agamba abadde akyayiggibwa oba nga akyanoonyezebwa at his early age. Omulenzi ono alaga abadde adduka n'okuva kalimoke kati ali excited oba ali happy mu ye nti at least agenda kusobola okudda mu machanga abadde annoonya wali down abadde annoonyezaako okumusikasika okumuteeka emabega w'emitayimbwa sinakindi okumumiza omusu alaba nga amusoosa okugenda emagombe. Kati obusungu obwo obubeera buva munda mu ggumba kiba kizibu controlling omuntu okumugamba nti kino kihandling bwoti kino ekigambo kireke oba obusungu bwoti obwo expressinga mu ngeri efaanaganako ko bwetyo. Bwentyo bwentandise video nkusabye giweka like kigisobozesa okubeera ng'edduka ku speed etenkanika. Akoolwaleero kanjawulo omukulu Bebe Cool yagenda maaso okubeera ng'oba oliawo awolereza omukyala Anita Among okusinziira ku Bebe Cool
agamba nti akabanga akatono speaker ke yakoleramu ebintu n'abitumenyera omuli okuzimba essomero omuli okuzimba essomero ate erisomesa abasomesa omuli okuzimba ekizimbe omuli okuzimba ekisaawe omuli okuzimba sports arena omuli okukola ebintu ebyenjawulo nga bwabitumenyera mu katambi kano nti omuntu oyo aba teyeetaaga kukwatibwa kutwalibwa luzira oba kutwalibwa mu kkomera olw'ensonga ye zaawadde nti abakozi abakola mu institutions zino oba mu businesses zino zonna ezimanagingibwa omuntu ono oba abantu bano bonna abakozi abalya ku muntu ono mbu babeera bagenda kufa njala and therefore ye yasigala asekendinga era ng'avumirira ekyokubeera nga balina okukwata sipiika okumuggalira eruzira oba okumuggalira mu kkomera lyonna nga kigenda kuttattaaganya oba oliawo emirimu gy'abantu bangi okusukka kwa Anita Among. Soko pe ku mwami Bebe Cool ono katono nnyo nzije tubeere nga tugaziya emboozi ye soko kampe katambi. Ladies and gentlemen, if you're watching, I'm in Bukedia. I have shown you the facilities that the Honorable Speaker Anita Among has put up in Bukedia. Remember, this lady has not been in Parliament for longer than 3 years. But now we're talking about a school, we're talking about a stadium, we're talking about the sports arena, we're talking about a hospital, we're talking about the medical school, the technical school. All those things are done by one individual and single-handedly, not government. So you just ask yourself a question: where does the corruption issue come in? Because you see, when you take Anita Among to prison for claims that she's corrupt, the question is, what about the 5,000 or 10,000 people who are benefiting directly from her? Then what about the millions of people in the communities in the eastern side of Uganda who are directly benefiting from one individual? And surely speaking, is Honorable Anita Among corrupt, or did she just sign the gay bill? Did she just put up a gay bill? So you have to understand what politics is, and people... Okay. Kakati mwami Bebe Cool, mwami Sali, ebigambo byange bigenda kubeera bitono nnyo gy'oli olw'okussa ekitiibwa mu ngeri y'ekyo ky'ozimbye ebbanga eddene n'okussa ekitiibwa mu ndowooza yo, kubanga mu Uganda buli muntu yeetikka mutwe gugwe and buli muntu akkirizibwa okuvunaanyizibwa ekikumi ku kinnaakyo ku ndowooza ye. Ngenda kuwa eddakiika tezigenda kusukka yadde 10 nga nkuwa ebigambo byange mwami Bebe Cool olw'ekitiibwa ekyo ekikuweebwa era kye wakolerera ebbanga lyonna. Kakati waliwo omubaka wa palamenti omujja eyakamala okulayira ow'Ebudaddi West agenda kuddamu kulayira. Yakola ensobi bwe yali akutte ekitabo ekitukuvu ng'alayira okubeera nti aweereza mu palamenti ey'e12. Ono okulayira kwe kwatankana olw'olulimi Olungereza okumusobako oba olulimi Olunyaanyimbe bwe lwagenda maaso n'okuba nti lumutagalako. Omubaka ono ekirayiro engeri gye yakikubamu, abakulu bagenza okuddamu okukyetegereza nga tebannaba mugazeetinga bulungi ne bakitegeera nti ono tasaanye kubeera ng'oba oliawo atuula mu palamenti y'e12 unless otherwise ng'asoose kuddamu kukuba birayiro bulungi nga bwe biri. Kakati awo wennyini wensabira nfuneko ku kirayiro ekyali eky'omukulu General Moses Ali nga bwe kyali. Kanzije nkuwa emboozi eyo nkimanyi ogirinze era nnyuvu. So ng'ate waliwo omukulu akaligiddwa emyaka 8 nga yeebase mu nkomyo, ono asingisiddwa emisango 2 girimu obulyake, okuwutanya ensimbi z'abantu, okusaako n'okubeera nga yenyigira mu kibbattaka mu bitundu ebyo eby'Entebbe. Kanzije nkuwa ebimukwatako n'engeri gy'abadde aferamu abantu bano, oba oliawo enzijukiza omukulu Masaaba engeri gye nnyina okumuhandolingamu ne kkooti ky'entuufu mwe nnyina okumutwala okusobola okusasula n'okuliwa ebintu bya bannayuganda. Ampeemu buyikadde katono nnyo okuva mu nsonga zino oba oliawo ezinkutte. Kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo, omukulu Ssaalongo Erias Lukwago eyali omuloodi w'ekibuga Kampala alina ebigambo ebitali binyuvu era ebigambo ebitali biwoomu eri sipiika Anita Among. Okukwatibwa kwe atugambye nti kino tekitweraliikiriza era tekituyigula ttama, atuwadde engeri
Anita Among gye yazimbibwamu bw'atyo n'atuwa ekifaananyi ekigazi ekifaanaganako akawuka aka corona akatoloka oba oliawo mu library y'abakulu nga be bakeefumbira so kakati abakulu bennyini be bali mu kweyigira kawuka kaabwe akabadde mu palamenti akabadde katandise okuba nga kali ekiramu n'ekifunzikiriza video nkusabe giweka like nyola mbonyozi katono nnyo bwe nti nobo eno side ewange ewotonyola tokyusa tobuuka kalango nkomawo. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anita Among abantu balina omutegeera. Anita Among gwe tumanyi ffe tuveri bakadde be gwe bazaala ne bateekateeka bukeddi yoyo mulala. Naye Anita Among ono gwe tulabyeko emyaka 5 kitonde ekyakolebwa Yoweri Kaguta Museveni n'ekigendererwa. Ekigendererwa ekyo ekitonde bwe kityo bakiyita test tube product. Science ne technology eyajja basobola okukola akawuka mu test tube ne kafuuka ekizibu oba ne bakola bino ne bakola biri nga bambaluza nti covid kali kawuka akakolebwa mu test tube ne bwe kagira ne kadduka ne kafuuka ekizibu. Anita Among test tube ya muteeketa okumufuula kyali Mwami Yoweri Museveni era yabadde agirina bwati mu test tube omwo. Obuzibu obuvudde nga Anita Among asusse amampaati ng'ameze ebiwoowaatiro mu test tube ng'alaba takyajaamu. Simbi Empire akunganyiza omusimbi ng'alabira ddala naye mulangira nga mu test tube alaba takyajaamu. Naye nga bamuleetesa mu palamenti okuggyawo Kadaaga mukijjukira bulungi ekyamuleetesa nga Kadaaga alinamukko ku mbasuulu entonotono yadde naye yali akolera regime. Naye nga waliwo bwabaawo byakalubiriza Mwami Yoweri Kaguta Museveni najja namugamba nti nyina n'omulimu gwe ngenda okukolera. Basisinkanira eyo bakwanaganira mu kizikiza Anita Among bawe FDC era basigadde nga bakolera mu kizikiza ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni bakwanaganira mu kizikiza babadde bakolera mu kizikiza emirimu gya palamenti nga Anita bwafuna omusimbi mungi ng'amugamba ye procurement agent gadde nga bakolera. Oyo ye Elias Lukwago agamba Anita Among ebadde test tube. Test tube banyabo ne basebo amakulu gaakyo definition tugifunye. Tugenda gikunnyonnyola ogitegeere. Mu bufunze ndozanga sinagenda wala kansoke nkuwe test tube kyeki. Test tube is a small clear glass or plastic cylinder with one closed rounded with rounded edge over used in and it is used in laboratories to hold mix heat or store small amounts of liquid and solid substances. That is the definition of the word test tube. Okuwa example okusigira ekifaananyi ekyangu bwe babeera nga bali mu laboratory abasawo oba abantu bonna banna science okusingira ddala bamikisinga ebintu ebyenjawulo kati ekigiraasa ekyo kye bateekamu ne bamikisingiramu chemicals zino ez'enjawulo nga balina oba oliawo
science oba ekintu kyonna kye bageneratinga, for instance kiyinza okubeera nga banoonya cure ku kirwadde, bayinza okubeera nga bazimba virus. Kakati ekigiraasa ekyo mwe bakozesa kibeera kitangalijja, so that buli chemical gye bateekamu baba basobola okuba nga bagiraba physically n'amaaso gaabwe nga tebeetaaze kusooka kuteekako gye tuyita microscope. Kakati Anita Among okusinzira ku Erias Lukwago agamba it is she's a test tube eyajja no Museveni, mwami Museveni mwabadde atabulira antivirus ye nti mwami Museveni abadde atabulira virus ze mu Anita Among nga amukozesa nga test tube, wabula teweerabira test tube esobola okutabuka mu laboratory results ezivudde mu ebyo bye batabula ne zaagala okusukkuluma ku bannasayansi abazitabula, era bwe zityo ne zisobola okuba nti zisaasaana nga kitwalira bannasayansi oba abasawo ababadde balina bye batabulatabula mu laboratory eyo ate okuddayo okufumba bupya obwongo okukola kye tuyita cure oba okukola antivirus esobola okuba ng'egema oba okuwonya ekyo kyonna kivirus oba ekirwadde oba akawuka akabeera katolose mu test tube eri eyabadde egenda amaaso n'okuba nti egezesebwa. So kati ndowooza nkikumenyedde mu lulimi olwangu. Anita Among kawuka akatolose, akawuka ka Museveni akatolose kakati nga mwami Museveni agezaako okuddamu okukwata akawuka kano either okukazza mu order oba okukajjanjaba kawonere ddala oba okukagema kakendeeze ku ngeri gye kalyamu abantu speed esusse. Kale wetutandikidde omukutu baguyita Viki Exclusive. Ntumira ku mukyala Jennifer Bamutulachi ngono ye yali CEO wa Uganda Airlines. Gyebaleko nnyo nnyabo kansubire nti oli bulungi. Mbadde ndudde okuwulizaako maama kwe kwagala mpisa erinnya lyo ku mukutu guno nkubuuzeeko era nkutumire nkugambe nti bannayuganda baasiima nnyo obuweereza bwo era ne nkugamba nti Joel Senyonya nteereddeko obubaka ku mukutu gwange ogwa WhatsApp naŋŋamba nkulamuseeko nkubuuzeeko oba oli bulungi maama Jennifer Bamutulachi mu mbeera efaanaganako bwetyo. Era omukulu omu ku mukutu gwa Viki Exclusive yampeereza akamesagi naŋŋamba mbuulizaako ku Honorable Muhammad Nsereko eyali omubaka owa Kampala Central omusajja oba omubaka owa Kampala District. Sebo Honorable Muhammad Nsereko, assalamu alaikum. Kansubire oli bulungi, emirimu gitambula gitya? Bannakampala bagamba obabuzeeko ensonga zino, bagamba oli musajja mwogezi mulungi ate oli musajja atendwa amagezi, wali badde ojja n'oziwaako amagezi, otherwise eggwanga lyetaaga okuwulira ekigambo kyo. Honorable Muhammad Nsereko nkutumiddeko nnyo salute. Era omukulu nange kennyini nga CEO wa Viki Exclusive wensinzidde nenjagala mbuuzeeko ku mukulu Sam Kuteesa nti oli otya ssebo, gye baleka emirimu gy'otuusaako engalo, eggwanga oliraba ebigenda maaso taata, wali badde okozesa ekibanja kye ekya X n'obaako akagambo konna k'otusuula ng'abaana b'eggwanga taata bewalera era botambuza obulungi, ekigendererwa kyo ekyokutambuza n'okwagaliza eggwanga ebirungi taata. Tusaba nga ffe abaana booleze otusuuleyako akagambo omukulu Honorable Sam Kuteesa mu buufu obufaanaganako bwe butyo. Mpoziko nina omuntu omu yasinzidde mu ggwanga lya Netherlands n'ansaba n'aŋŋamba nti mbuulizaako ku mukyala maama Rebecca Alitwala Kadaga omuŋŋambire nti hi maama Rebecca Alitwala Kadaga, ntwala omukisa okubuuzaako okuva eri omuwagizi wo era omuntu eyali agoberera enkola ye ey'emirimu okusinzira mu ggwanga lya Netherlands aŋŋambye nkugambe nti hi mami, kansubire nti oli bulungi. N'atusaba nti mami wali badde obaako akagambo konna k'otusuula just mbu ne bw'okolola bukolozi naye nga okololedde mu mawulire towandiika. Mu maama gwe toli mulungi ku mikutu emigatta bantu, itayokko olukuŋŋaana lw'abamawulire mbu okololemmukko so that emitima gy'abannayuganda abali mu ggwanga lya Netherlands abakugoberera era abaagala n'abasiima ebintu by'okola bawulira kiki ekiva gy'oli. Mu buufu bwe bumu ndowooza nga tusimbula tutumira ne sekutumira yenna abantu mwenna abagenze mu maaso mu byafaayo by'eggwanga Uganda ng'abaweereza
eggwanga lyammwe mu mazima n'obwenkanya mu bufu obufaanaganako ko bwe butyo. Baŋŋambye nti ntumireko omukulu Vincent Bamulanga Kisempijja, minisita, ne baŋŋamba nkulisa akaseera ak'enzige. Taata nti wakola kinene nnyo okutuwonya enzige mu biseera ebyo, era bannansi ne baŋŋamba nti Vicky twalayo eddakiika ne we zinaaba 2 ku 3 ng'okyebaza era ng'osiima emirimu n'enkola y'abantu ab'enjawulo ab'omugaso ogw'amaanyi mu ggwanga lyattu Uganda. So taata w'omukyala Justin Nammere, Honorable Minister Vincent Bamulanga Kisempijja, nkulamusirizaako ddala taata, mpozi baŋŋambye nti walina okusaasira kwange gy'oli olw'ebyo byonna ebyakutuukako mu kalulu ka Kalungu East, omwana omuvubuka omuto we yajja n'akumanyirira mu kifo kyo. Balana ba NUP omwana oyo gwe basimbawo ajja kuvuganye. Omwana oyo ye Yusufu Nkeretanyi Junior. Baŋŋambye nti yadde bo ye teyakuwa kitiibwa mu kuvuganya, naye yakola bubi. Ne basaba oba oli awo onoonye engeri gy'okikola omuseetule okomewo mu palamenti ye12 bakumisinga ssebo taata Vincent Bamulanga Kisempijja bwe tufaanaganye erinnya. Kale bangi nja kuba ntumirako mpola mpola omu ku omu, ndowooza sibakoze bubi bantu bange, tusimbule. Nina omwana omu yanyumiriza n'aŋŋamba nti naye akaboozi k'enzige kano kaggwa katya? Enzige ezaalumba eggwanga kyaggwa kitya? Waliwo awo bye tutaategeera ebimiisinga bye twandyetaaze okubeera nga tuddamu tumanya. Era omuntu omu n'aŋŋamba oba omwami gwe bayita Tabs ku mukutu ogwa X agende maaso n'okutubuulira enzige ezaggwa zitya, kubanga kirabika ng'alina fayiro y'enzige. Era mu kaseera ke kamu waliwo n'ensaga emu gye banzijukiza eya COVID-19. Ne baŋŋamba nti waliwo oxygen tanka ezaabula, naye ne baŋŋamba nti Vicky oli mwana muteeze ensonga zirekere baakaguje konze wowo weewaawo. Katutandike. Kale kakati Erias Lukwago of course avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti omukyala Anita Among ye ng'omuntu tamutwala nga kintu ekiri awo ekizitowa ennyo. Amulabanga eyali mu ggezeserezo ly'abannasayansi b'ebyobufuzi bya Uganda, and that is none other than Yoweri Kaguta Museveni olwaleero mu ggwanga lyattu. According to Erias Lukwago, agamba nti oba oli awo sipiika ono Anita Among si ye muntu eyeetaaga okuteekako amaanyi, yadde tagaana kumuteekako maanyi, naye agamba nti tutunuulire ekinene ekyamufuula kyali, kubanga tuse n'okutusikira oba oli awo ekifaananyi nti Anita Among gwe bazaala mu Bukedde ya district si ye Anita Among abadde sipiika wa palamenti emyaka 3 egiyise. Nti ono ow'emyaka 3 egiyise abadde mulalamu, abadde ng'eyasooka n'atwalibwa mu laboratory ne bamuamplifyinga ne bamumodifyinga, kwegamba ne bamwongeramuko ku birungo. Emyaka gino 3 gy'abadde ku ntebe y'obwa sipiika n'abanga muntu mulala nnyo, oba n'afaanana ekintu oba oli awo buli muntu kyalowooza nti kiri extra minded mu ntegeera y'abalala. Kakati omukulu Erias Lukwago agamba nti ekiso ky'embuzi kino kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Kakati mu nsonga zino abadde nga ategeeza nti Mwami Museveni ye mussi eyagenda maaso n'okuwa obuyinza n'amaanyi na buli kimu kyonna omukyala Anita Among bw'abadde ali mu palamenti ng'addukanya emirimu. Kakati ye n'agamba nti kati embuzi ffe bannayuganda tutunuulidde kino ekiiso ekiri mu kubanga kitubaaga. Ye Anita Among engeri gy'abadde akozesaamu ensimbi zaki, ensimbi z'omuwi w'omusolo. It's not yet confirmed nti speaker sente zonna z'alina abadde azijja mu bukenuzi oba azijja mu bulyake, wabula mu kaseera kano birimu allegations, kubanga tewaliwo musango officially gwateekeddwa ku Anita Among. Okusinziira ku mukulu ono Erias Lukwago
atuuse n'okutegeeza eggwanga nti kyannaku nti tewaliwo musango gugenda kuvunaanibwa Anita Among. Era ebimu ku bibadde ebigambo bya omukulu Erias Lukwago atuuse n'okutujjukiza nti Mwami Museveni nga ye tasobola genda maaso na kuba nti avunaana Anita Among olw'ensonga nti kino kye baliko mu kaseera kano kintu kyakuba nti bawuddiisa bannayuganda kusooka kubajja we bali basobole okuba nti babakwatirako kaawo and then oluvannyuma bwe banaamala bino byonna ate balyoke bagende maaso n'okuba nti bakola omulimu omulala oba oliawo nga Anita Among yennyini aggiddwawo we tumulabira naye ng'emisango gino gigenda mujjibwako gisuulibwe mu kasero. Era n'atusikirayo ekizampo mu vidiyo gye nsobodde okufunako ebadde empanvu gye sobodde kutula yonna gibawa nti sipiika ono y'omu ku baali ku musango gw'obubbi bw'amabaati ne baminisita omwali ba Matiya Kasaija omwali ba Alitwala Kadaga omwali abantu ab'enjawulo nti naye yeewuunya engeri fayiro yaliko abantu abasukka mu 2 gye yasigalako omuntu omu ng'ate bonna baali mu kikolwa ky'obubbi bwe bumu oba baali mu kikolwa eky'obulyake ekifaanagana naye ne bakirekamu omukyala Nandutu bali bo charges ne zidismissingibwa. Kakati agamba assurance ki ku kino kye beefudde nti balwanyisa nguzi nga bakutte Anita Among mu kaseera nga ebyobufuzi biri ku piiki oba biri waggulu. Kati ye agamba nti anytime speaker Among emisango oba nabo bagimuguddeko gigenda kumalawo kaseera mpaawo kaaga Anita Among badismissinga emisango gyo oba DPP abijjemu enta emisango agikasuke wabbali bw'amala ogikasuka ebbali then Anita Among addeyo yeyagalire mu maali eno ebadde emukwasiza leero oba emutunuuliza n'emufuula ng'omuntu omuki ng'omuntu omubbi oba emaali emuyitibwa bannayuganda gye bamukazizaako nti yonna anyaguludde ki anyaguludde nnyagulule. Nsaba omupeeko akatambi ako mu fuleemu entonotono Pavini nga kaggwayo bulungi nkulage ezimu ku ngeri Anita Among entambula n'enneeyisa ezibadde zimuweesezza ekitiibwa n'okuba nti zirabika ng'eziteekesaawo okutya entiisa mu abo baabadde atuukirira mu ngeri gy'abadde abatuukiriramu. Ako kennyini akatambi akavuddeko Pavini kw'obompa mu flames nga singa nnyo so that tufuna each and every detail eri mu ngeri emmotoka ye gyetuuka n'engeri obukuumi Anita Among bw'abadde alina. Kakati ne kituteeka butereevu ku bigambo bya Honorable Lord Mayor Erias Lukwago nti ono eyamuwa bino byonna eyamufumba okuva mu laboratory y'ebyobufuzi n'amuwa amaanyi agatagambikako ne ku parliament ne kituuka ekiseera nga buli omu amutya. Yes, ako kenyini akatambi k'obadde otuwa ke kabaddemu details ze mbadde njagala okusiigira abantu mu kifaananyi. Engeri emmoroka ezo gye zijja security detail engeri gyebadde eparadingibwa ng'atuuka obutuusi ku parliament ng'olabira ddala omuntu ow'ekitiibwa mu ggwanga ekikyasinza okubeera ng'oba oli awo kyamaanyi sinakindi ekitiibwa ekiddirira oyo ow'amaanyi munda mu ggwanga. Kakati ebyo byonna ebintu bw'ogenda maaso n'okuba nti obiraba n'obisiigako akazigo kkiriza obagaana nti parliament ebaddemu ebirumira biyitirivu nnyo era tetukakasa nti ebitiibwa bino byonna bigenda kwambulwa ku muntu nga Anita Among bamusimbe mu kooti bamusindike eruzira ku limandi bamugye ku limandi oba bagende maaso n'okumusalira omusango ng'omukyala Agnes Nandutu bwe yasingisibwa omusango. Thank you akatambi keeko. Eyo y'emu ku security detail ebadde ekuuma speaker bw'otunuulira entambula z'atambulamu engeri gye bakuuma Mwami Museveni olabira ddala nga yenkuuma y'emu gye bakuumamu almost speaker Anita Among. Era waliwo n'akatambi akalala Pavini akamu ku obwo ndowooza ke kali akalala akasoose ng'atuuka ku parliament era kalaga engeri convoy ye
gye badde etuuka n'engeri ekitiibwa kye babadde bamuwanga yakatuuka mu kifo ku mulundi nga alinnyawo bulinnya bw'ati mmwe mwamusoosewo ye najja oluvannyuma ng'omukulu entiisa eyo gya creatinga oba ebadde ebeerawo ng'automatically ekulaga nti waliwo omuntu ow'amaanyi atali wa bulijjo asukka ku ekyo kye mulaba oba asukka ku muntu gwe muyinza okugamba nti wa bulijjo omuntu ow'enkizo mu ggwanga lyattu ki mu ggwanga lyattu Uganda. Abantu engeri gye babadde bavunnamira omukyala Anita Among kkiriza obagaana bw'omukompeyalinga n'omukyala Agnes Nanduto yasingisiddwa omusango gw'emyaka 4 mu kkomera yali myaka 4 yese myaka 4 gye basingisa Agnes Nanduto naye speaker omusango gwa speaker gusobola okutwala ebbanga okusalirwa okutuuka ku level ya Nanduto omusango gwe gwatutte emyaka kumpi 2 okusala oba okugusala ng'ali bweru wa ggwanga ne bamuwa ne police bond ne yeeyongerayo kakati ku mulundi guno Anita Among kigenda kutwala speed yenkana ki kinaatwala speed yokero mu weeks 2 nga bamaze n'okumuwa ekibonerezo jjukira ab'ebyokwerinda tebannatutegeeza oba Anita yagenze ku CID okweyanjula okukola statement oba tannakola statement. Tulaba bigenda maaso eri ebyokwerinda tebinnaba kuvaayo kubanga bikola ki nga bitunnyonnyola. Era ku nsonga eyo yennyini abakulu munda mu parliament tebaali basanyufu bongedde okubotola speaker Anita Among omutuufu yaani ensimbi n'ebintu speaker byakozesezza. Waliwo omwami Honorable Alion Odria ne leader of opposition Joel Ssenyonyi abadde katakyali right now Ssenyonyi Honorable Member of Parliament wa Nakawa West. Is it Nakawa West? Yes. So kompeko katambi ako kuva we katandikira ku Honorable Odria okutuuka ku muganda wa Foyo Joel Ssenyonyi. Tusoke tuwulirize ebigambo bino in details kadakiika 3 situgenda kataataganya bikana bakazanya soko katuweeka katambi. We want the clerk to parliament to be checked, to be investigated, none other than Adolf. We're also calling for the office of Director Finance of Parliament, who has been the only coordinator of Anita Among in the entire system. Director Finance, Mr. Onobwa of Parliament's office must be checked. We are calling for Office of Director Communications, Chris Obore of Parliament, to be checked against corruption. I also call upon MK to join in this struggle to see that the committees of Parliament, especially committee chair of budget and the committee chair of finance with their members need to be checked, interrogated, whether in the Parliament now, in the 12th Parliament or 11th Parliament, they must be checked. Yagenda nawa radio ye bagita Mama Bukedia FM contract ya buwumbi busatu mu milioni 10,305 Bukedia Mama Bukedia FM the radio station eri Bukedia na nyiniyo ye speaker owekitiibwa Anita Among. Contract eno bagiweerawo mu commissioni obatula mu nkukutu kuba kati abantu bano batula nabo backbench commissioners tebajja muwakanya nnyo kubanga naye abawaayoko mu service award obwo munaye buzibu bwe tulina nti ababaka bangi mu parliament yaffe batya speaker speaker bwe naayogera ku kino tajja kumpaka triple bwe naayogera ku kino ayinza okunyima omukisa okwogera ku floor ya parliament bwe naayogera ku kino ajja kuwa ba opponent bange sente banwanyise mu constituency ababaka babeeramu omwo bambi nga batya aba NRM n'aba opposition. Eno approval eya contract okugula generator 2 emu nga yamakaga owekitiibwa speaker agagenga ye Bukedia ge yazimba agaga ogubwa nanyini endala yamakaga deputy speaker. Sente buwumbi na buwumbi nga ziyisibwa ku akaunti z'abakozi mu parliament ba Chris Obore amuteekako obuwumbi 4 4 billion n'agenda n'azijja n'azitwala makaga speaker
ono naye ne bamuteerako noono ne bazijjayo ne bazitwala eri sipiika oba oli awo zaabadde atereke mu basement ye n'ebirala. How much money is spent in a month in the names of washing cars, buses? Where are the buses parked? Where are our vehicles parked? Who owns who? Who owns what? Waliwo washing bay eri wali ku Africana. Motoka za parliament zonna gezoolezebwa buli kanaku. Zonna ate nga mpitirivu. Babeera bize motoka bagimalako eddakiika nga 10. Kanaku nyingi zibeera nyingi motoka. Buli motoka bagicharginga emitwalo 5. IGG namuwandiikira emirundi 2 nga mugamba okunoonyereza ku nguzi eri ku parliament. Neyeebuzaabuza mu kiseera ekyo Honorable Betty Kamya neyeebuzaabuza. Ne kati ne ku kino mwalabi IGG yavuddeyo n'agamba nti twafunye ebbaluwa tujja kunoonyereza. Si be bali mu kunoonyereza. Chief of Defence Forces. IGG should also prove that they are working. There are a lot of matters which have gone to IGG. They must prove to Ugandans. They have not had any report about parliament. Kale, so kati byebyo. Ebyetaaga okwongera okukolako okunoonyereza bagamba nti Mama FM yafuna billion and billions of money. Baji investigating yafuna etya deal y'obulango obwa ssente ezo nga ready eri mu kyalo. I think ekyo nakikolako video ku mulundi guli bwe byali bino byonna ebintu tebinabana kubanga bikola ki nga bitabuka mu mbeera efaanaganako ko bwetyo. Ne bagamba nti waliwo kanaabe washing bay eri awo ku Africana boolezaawo mmotoka za parliament zokka naye buli mmotoka bagyoleza emitwalo 5 ate nga tteeka emmotoka erina okwolezebwawo. Kati nga Ssenyonyi mu kaseera kabeeredde leader of opposition abuuza ani nannyini kanaabe eyo era etuuka etya okuba nti kyabuwaza okutwalangawo emmotoka za parliament we zirina okwozebwa era nga zoozebwa ku ssente ezo emitwalo 5 eza buli budde ate ng'emmotoka zirina okunaaba buli lunaku. So waliwo bingi ebirumira ebyali byetaaga okuba nti binoonyerezebwako. Ssenyonyi era agamba nti yawandiikira IGG by then omukyala Betty Kamya bwe yali tannaba kubanga awummuzibwa ate ne balyoka ba point ng'omukyala Aisha Luze ali ku kifo kino eky'obwa IGG mu kaseera kano. So awo nawo waliwo ebibuuzo biyitirivu nnyo ebyetaaga oba oli awo okuweebwako ansa enjerufu. Era ne Honorable Alion Odia agamba nti IGG mu kaseera kano yabadde alina okutekinga over nga investigations zikulemberwa ye nga IGG, investigations nga tezikulemberwa magye na poliisi mu kiseera kino. Poliisi oba amagye byali badde byassistinga bwe assistance efforts eri IGG mu kunoonyereza kwe kwakola ki kwalina okukola mu mateeka amalambulukufu mu mbeera efaanaganako bwetyo. Yes, kati byebyo kakati bino byonna nga bigenda mu maaso. Ye Rasta omukulu Bebe Cool agamba nti Anita Among byonna byakoze mu space ya bbanga ttono bikulaakulanyiza ggwanga biwadde bannayuganda mirimu, and therefore bannayuganda basigale nga bakola. Anita oba yali anguzi oba yenyigira mbukenuzi oba yali mu bulabbayi ye bamuleke. Kasita ayina abantu ba employinga, ayina abantu baliisa. Ebigambo nno bino omwami ono badde muyise mukyala omwami ono Bebe Cool yabyogera ng'ennaku z'omwezi 7 gwali mwezi gwa 8 gwali mwaka gwa 2024 bwe mba mujjukira. Era bw'oddayo mu previous videos zaffe mu mwaka ogwo 2024 ojja kusanga nga twakola video ku mwami oyo Bebe Cool. Ebigambo bye twamugamba byali bingi ebyaleeta oba oli awo n'okuba nti twawukana n'abamu ku mikwano gyaffe abatambula n'omwami oyo big size Bebe Cool. Bebe Cool ye mbufunze yali awagira corruption okusigala mu face ne ku linnya lya Anita Among as long as zabba zanyagulula oba zaalyamu obukenuzi zajja mu bukenuzi n'obulabbayi azisiga mu nsi ye oba mu bitundu bye bannansi b'ensi ne bafuna emirimu ne baba nga bakola
bannansi ne babanga basoma kati mwami Bebekulu sorry mbadde muyisa ate linnya lya muzeeyi mwami Bebekulu mwami Sali wembulize ekibuuzo singa Amongo teyateekawo masomero ago tewaali baddewo masomero malala baana gye babasomeseza yes singa Amongo teyazimba ssomero lisomesa abasomesa lisomesa bannansi mu Bukedde ya district abaana abo abasoma obwannansi mukakasa tebaali baddeko masomero gasomesa bwannansi gye bagenda kusomera oba abo abasomera mu ssomero lya Anita Amongo abasoma obusawo basomera bwereere tebasasula bisale bya ssomero nti ewalala baali bajja kubasasuza ewa Amongo nga basomera bwereere bafuna free bursary. Kakati ekyo bw'okozesa omutwe gwo nga gwe gusala ekkubo n'okyeddamu n'ogamba nti abaana abasomera mu ssomero lya Amongo basasula ebisale ebyowaggulu ebyo ebitayawukana nnyo sinakindi ebikira ku ebyo bye baali sasudde mu masomero amalala agatavudde mu nsimbi za buli bwanguzi oba amasomero agatavudde mu bulyake kyali badde kiri best. Era bw'oddaawo n'ogamba nti abasomesa abali mu kusomesa abaana bano abayizi abasoma obusawo oba abali mu Technical Institute ya Anita Amongo baali badde bo tebalina walala we basomesa mu institutes ez'enjawulo technical schools ez'enjawulo baali buliddwayo emirimu ebbanga lyonna Anita Amongo lyabeereddewo mu kaseera kazimbidde ak'amangu ebintu ebyo byonna. So kati mwami Bebekulu mwami Sali ebyo byonna bw'obyebuuza nti yes waali badde waliyo amasomero amalala aga tekiniko ageetaaga abasomesa abali mu kusomesa mu bitundu by'e Bukedde nga n'omusaala bagufuna oba mutono oba munene naye nga nannyini ssomero ensimbi ezizimba essomero azijja mu ntuuyo ze tazijja mu bulabbayo oba bukenuzi ekyo kyali badde mu much better. Kakati mwami Sali ekyo tewakirowoozaako naye n'otamanya nti ekitundu kimu okubenefitinga ku muntu ng'ate nakyo tekibenefitinze 100% nti kifiirize ettundutundu kumpi lya budget mu mirimu egyalikoleddwa ssente ezigenze ne zisuulibwa oba ne zinvestingibwa mu kitundu ekigenda okuganyulwamu abantu abatono ab'olubatu. Mwami Sali nze ndi muto ku ggwe naye nsuubira okuba nti waali badde ggwe ngamba ebigambo bino sinakindi nti ebigambo bino we wabyogerera mu 2024 walinga ababaka oba abantu abalala bonna bakakuyege bakajjajjatta bapikkerere abaali ab'omukyala Anita Amongo nga nammwe mwali mulina kye musuubira okufuna okuva eri Anita Amongo. Otherwise singa mwali mukozesa mitwe gyammwe nga gifunctioninga nga bwe girina kufunctioninga sigambye nti temukozesa mitwe gyammwe naye singa mwali mugikozesa okusukkako we gyateekera mu nkola ebigambo ebyo mwali badde mwogera ebigambo ebiri more sensible okusinga ku ebyo bye mwogera bye mulowooza nti birina sense okusingako we mwabyogerera. So kati mwami Bebekulu nakusuubiza sigenda kusukkako dakiika 2-3 gwe nkumaze kutadde ebbali ensonga katugende maaso n'okuba nga tukola ki nga tuzongerayo. Kyannaku nnyo nti tulonda abantu olw'okuba batuwadde bu handouts obunyeebwa obwo era tussa nnyo value y'ekitiibwa ky'akalulu kaffe olw'omutwalo ogwo 50,000 oba 2,000 egituweebwa mu ngeri y'otugulirira tuzibe amaaso ku kituufu kye tubadde tuteekeddwa okukola tudde mu kukola ekikyamu oba tuyiseewo omuntu omukyamu okugenda okututuusiza ebiteeso byaffe mu Parliament, okugenda okutubagira amateeka mu Parliament, okugenda okutulwanira ku bitunyigiriza mu Parliament, okugenda okukakasa nti tuli bulungi bannansi ng'omuntu oyo ebintu alina okubikakasiza mu ssetteeserezo w'eggwanga Uganda amanyiddwa nga Parliament. Bakwata either abantu ne babawa ssente babalonde mu bukyamu ekimenya amateeka g'eggwanga okusasula omulonzi oba baakozesa eryanyi ne banyoomoola amaanyi n'obuyinza bw'abantu
gwe bateekamu obwesige ne bamulonda mulira bo ne bakozesa influence sente n'emmundu ne bakyusa obululu bw'abannansi ne babufuulamu obululu bwabwe. Omubaka omujja owa Budadiru West Honorable Godfrey Wanyoto ekigambo Parliament bwe yabadde alayira ye yalayidde okusaavinga kye tuyita procurement, teyalayidde kusaavinga Parliament mu mazima na bwenkanya. Ebigambo byabadde ku lupapula nga bisomwa era nga alaga kyasoma akimanyi akitegeera. Wulira okulayira kwe nga bwe kwatambudde n'engeri gye yatambuzzaamu ensonga z'omukolo gwe gutuuke n'okuba nga gusazibwamu mu mbeera oba mu buufu obukola ki obufaanaganako ko bwe butyo. Omubaka omujja owa Budadiru West agenda kuddamu okulayira. Omubaka wa Budadiru West eyakalayizibwa Godfrey Wanyoto asuubirwa okuddamu okulayira mu Parliament oluvannyuma lw'okukola ensobi mu mukolo gw'okulayira. Kigambibwa nti ono bwe yali alayira yayogera bubi n'agamba nti procurement mu kifo kya Parliament. Mpaka tambi ako siwanda mukulu ebigambo mukamu. Wulira engeri gye yalayiramu ne kye yalayirira okusaavinga kye kino. Katuwe. I, Wanyoto Godfrey, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this procurement and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. I kaddemu akatambi ako kaddemu kanziriremu. I, Wanyoto Godfrey, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this procurement and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. Okay, Chimala. I will give my faithful service over full faithful service to this procurement. So, in the name of God, so help me. Yes, I will give full faithful service to this procurement instead of full faithful service to this Parliament. Yakozesa procurement. Kati Parliament egamba nti ono aba teyalayira kubeera mubaka wa Parliament, yalayira kubeera nga mwesimbu era wa mazima mu buweereza bwe eri ekiyitibwa procurement so si ekiyitibwa Parliament. Kati ekigambo kyamusobako, ekigambo kyamuwabako mu mbeera era mu buufu obufaanaganako ko bwe butyo. Awo nno nange wensabira akakiiko aka Parliament mu kusaba mu mukwano omungi ewatali kuba nti oba nina ekigendererwa ekibi lwaki nsaba ekintu kino, nsaba mutuyambe mutu uploadingire ku official page zammwe engeri omukulu Moses Ali generali omubaka wa Ajumani bwe yalayiramu mu bigambo si mu kifaananyi. Tukompealinge n'ono yakola ensobi emuddisaamu okulayira instead of Parliament n'akola procurement. Kati twagala oba tusaba si mu buwaze wabula mu mukwano tuwulire ye omubaka gwe tulowooza nti bambi amaanyi gamukereye Moses Ali generali yalayira atya, ekirayiro kye yakikuba atya, ebigambo bino ye yabitereeza kuba ate gwe tubadde tulabanga oba oli awo ali fit health wise yakola ensobi. Kati gwe tulabanga atali fit health wise ye yaperforminga atya, yasweyalinga atya in ku lunaku olwo okuleka ebifaananyi ebitasobola kuvaamu ddoboozi oba kigambo. Tusabye busabi wakati mu mukwano
si mu kujeregerera oba mu ngeri y'okwagala okukakanya ekitiibwa kya honorable wa Jumani West. So kati ensonga ezo sigenda zongerako kigambo kirala. Kakati Charles Kyagaba abadde yegulidde erinnya mu kubba ettaka, kkooti enkulu emukalize ekibonerezo kya kumala myaka 8 mu nkomyo. Oluvannyuma lw'okusingisibwa emisango 2 egy'okufuna ssente mu lukujjukujju nga buli musango guweereddwa ekibonerezo kya kuba nti asibwa emyaka 2. Omwami ogwolaba ye Charles Kyagaba agamba nti kkooti egamba nti emusingisiza emisango 2 okufuna ssente mu lukujjukujju obutayawukana na Masaaba ajja ssente ku bantu mu lukujjukujju. Masaaba Alex owa Masaaba and Sons era naye emisango gyegimu gyegino egimulindiridde false pretense, kwefuula kyatali, obtaining money by false pretense. Ogwo gwe gumu ku misango ogumusalidwa emyaka 4 nga agusavinga n'omusango gw'okubba ettaka. Kakati ono ne banne abakyaliira ku nsiko bamaze ebbanga nga batiisatiisa abatuuze mu disitulikiti y'e Wakiso naddala ab'Entebbe, ne babaggyako ebintu byabwe nga beefudde bannannyini byo, oluvannyuma ne babiguza abantu abatamanyi kituufu kyeki. Masaaba Alex nga bw'akola yeefuula nannyini ttaka n'akuguza ettaka eryo, ogenda okujja ku ttaka lyo okulikozesa nga nannyini ttaka akubuuza ate ggwe gwani, ng'otandika kujjayo kiwandiiko kiri feeke nga bakebera batunuulira basoma mu kiwandiiko nga ne chairman taliiwo, eyakisayiningako LC teriiko, ttaka lyo mwe lisangibwa mu zooni, zirisangibwa mu zooni ki, gwe olyoguze liri mu zooni ki. Kakati omwami ono ne banna abakyayiggibwa abali ku muyiggo gye misango oba yengeri gye babadde baferamu abantu ssente. Kinajjukirwa nti nga Kyagaba tannaba kukwatibwa ku misango egimusizza mu vi, yakwatibwako akakiiko k'amaka g'obwa pulezidenti akalwanyisa enguzi akamanyiddwa nga Anti-Corruption Unity, nga baali wamu n'ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango kiyite ekya CID ne woofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti, oluvannyuma lw'abatuuze b'Entebbe okwemulugunya ennyo ku nsonga ez'enjawulo ez'omwami ono. So kati beerawo ng'okimanyi nti okutwala oba okujja abantu ssente mu nkola ey'olukujjukujju, obtaining money by false pretense, omusango gusobola okusibya emyaka 4. Ono omukulu bamusalidde emyaka 4. Yes, so nga ate n'omusango gw'okwenyigira mu bubbi obw'ettaka nagwo ne bamusalira emyaka 4. Gy'emyaka 8 ng'ali mu nkomyo asavinga kibonerezo kye. So kati tubeere beegendereza mu ngeri gye tukwasaganyaamu emirimu n'engeri gye tutambuzaamu obulamu obwa bulijjo nga tetukosa bannaffe balala olw'ensonga eziyinza okubeera ng'oba oli awo naffe tetwagala zikole ki, zitutuukeko mu buufu obufaanaganako ko bwe butyo. So bw'atyo Charles Kyagaba bw'agudde mu mbi. Ennaku z'omubbi zibeera 4. Ziyinza okuba nga lw'otandise obubbi olubala 1, 2, 3 4 n'olaba nga gaweddeko. Kiba kitegeeza ennaku zo ziri extended. Omwaka gumu luyinza okuba nga lwe lunaku lumu, nga mu myaka 4 z'ennaku 4 ezaawandiikibwa mu bitabo eby'enzikiriza ezigambibwa oba ezoogerwako nga ennaku zo lwe zikoma. Kakati katukkirize tusabe ennaku 4 ziggweyo ku buli muntu omukozi w'ebikolobero alumizza era akaabizza bannayuganda amaziga ku buli musango, ku buli kibi, ku buli nsonda. Nkujjukiza Kibira Construction Company Limited ekwasaganya nsonga za poloti, mataka, byapa, kuzimba na kuddaabiriza mayumba. Kampani esangibwa Wakiso Senge, eyina ennamba y'essimu emu, bakugamba tokolagana na muntu mukyamu atali bo. Ali omu akwata essimu, director wa kampani eyo yennyini, Mwami Hassan Kibira. Oyo nabagamba gwaligezaako okubba
tulifaafagana naye ekirikwatagana n'obubbi nditta omuntu nga muttira ku media simuttisiza kisi kyonna ndimuwongayo mikono gy'abalabi n'emikono gy'omutonzi Guludene anyambaza okufuuka kyendi omutima gwange ogw'obuweereza ne gufuuka omwerufu mu mbeera y'obuweereza. Namugereka Lugaba Ddunda abankumire mubeere bulungi mweraba mbasiibudde. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.